Bujingo no wakakati bujingo no wakakati wasanga oli owa 2097 bujingo oli balwana bujingo aserera bujingo yetaga kuddamu kwatula kinyali bagambi bujingo yetaga kuddamu kwatula nenga mwetege kwatula obata kimanyi babiwulira bujingo to be honest never yetaga kuddamu kwatula naye kennyini jali ne mukyala woyo omupya makula mukyayira ddala kuba tukuba nnyo kaka kati gotomwagala akubapi ali kati gwe kyoyogeza olinga ayogeza obusungu bujingo obwakiri sabo mukama waffe oli mulokole munno mukama waffe zankuulira bulungi genda maaso nkuulira bujingo yava ku mulamwa gwe bujingo atandika mulaba ddi oganti yava ku mulamwa bujingo namulaba akyali ku Bativale nga ali mu kasaawe ng'abulira njiri namulaba dda wamuwulirizaako wamugobererako bujingo enjiri yali all over the world nga wulira people power akabija ka mpuuga kalimu mpuuga kalimu Abedi Bwanika kalimu omubaka w'e Masaka omukyala Juli Kakande kalimu Segona kalimu Segona muwanga Kikumbi agendayo bwavaayo Segona nga abadde mugundi abadde naffe leero obaerayo kibuja ani Segona badde ku mawulire awo ne basennyonyi bakira kibuza nga body language olindako nga body language nga body language eri bweti eringa ya Abedi Bwanika baba mulaba mukuziika nga face yonna alinga akubiddwa yaabwe katiko yakoze ekibiina agenda kukola ekibiina ki nga wewe olaba ekyagundi agenda kwesimbawo agenda kujja nga olaba Bakatumba oye ojja mulaba kuba yagenda okugulawo ekibiina nga 2 e Masaka nga 2 omwezi ogujja ajja kuba president ojja mulaba A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515 gwe munafu agenda maaso nokubanga otugoberera nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okuba ng'okola yonna gy'osinda okuba ng'otugoberera njagala okutegeeza nti Hajimiti omulombi w'edduwa Kakungo agamba nti gendayo gwe wonna akyayita mu kusomoozebwa kw'enjawulo wayagalako genda ebweru byagaana oyagadde okukola ku mirimu egy'enjawulo biganye olina by'oyagala kunda byalemerawo mwagala kunda poloti muyina simanya amagini byabalemeramu abanno bagezezaako okubaako kye bakola bagamba gwo basibye goliko ekintu ekitatambuza family n'ebiringa ebyo olina olutwe olina okugaanibwa buli kyogezaako okukola gwe gwe bagaana gende wa Hajimiti omulombi w'edduwa ate agende maaso okuba nga ate akulombera ku dduwa oba oli awo ebintu ebikusumbwa bigende maaso okuba nga ate era biterera mu mbeera eyo nkubye ku namba y'essimu 0752971515 eri wansi awo mu Kasonda omugaye nti nakolayo ko Kimbo Updates njagala Haji Ontaase onombere ku dduwa ajja kubulira ekyetaagisa era edduwa ajja nga agikolombera bulungi nnyo nnyini ddala Amubeera emu njagala okuba nga ate nkutegeeza nti bannaffe aba Biva Organic bano bakafulu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisumbwa Bannayuganda omuli endwadde nga prostate mu baami tokyasobola kusiba musulu akawago kagira endwadde nga ulcers tokyasobola kulya mmere ebisiike babikujjako ebirimu amasavu babikujjako amata bagakujjako ennyama bagikujjako ebintu ng'ebyo ogenda ku mikolo ogenda n'omumonde esimanyi ogenda ne katunkuma ogenda n'omuwogo omwokye oba omuwogo omubisi ebintu ng'ebyo kakati embeera eyo
eya ulcers nga yakulemerako bano balina aniania oba mulongosa bwakomawo bano balina bakyala balina fibroids ebizimbe eby'omu lubuto ebagana okusala n'ebiringa ebyo bw'ogenda mu nsonga olwayo oluusi togenda ogenda bw'oddayo ovaayo bw'oddayo oli awo wena hormone zo zaagana okubalansinga wena kye bayita hormone imbalance kakati kankwanjulira omuntu agenda okuba nga kuyambako okutaleeza obulamu bwoye biva be bannaffe ba biva organic nga bakulembeddwa mu Dr. Richard Senjobe okuva awo Mengo basinza okuba nga bakolera emirimu gyabwe n'oba ogenze Mengo Dr. Richard Senjobe ojja kuba nga ate musangayo naawe ali e Masaka ojja kumusanga ali e Luweero Lugazi ojja musangayo mu bitundu by'eggwanga n'ebyenjawulo gyali onoonya bulungi biva organic ajja kuba nga ate akolako bakola okuva ku Monday mpaka ku Monday okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 2 ez'akawungeezi wali Mengo ku kooti y'e Mengo oba ogimanyi bulungi nnyo oba togimanyi osobola okubuuza nti kooti y'e Mengo eriwa bw'ogituukako opposite ekikubo ekyama ojja kuba nga okiraba era kalina maaso ojja kuba ogirabiriko biva organic ekipande ekigambo kya green bulungi nnyo era ojjaba okiraba okyamaawo obagambe nti oyagala kubanga ojanjabibwa era obategeeza nti nze baŋŋambye musobola okumponya kuba nabirabidde ku kimba wa updates abasawo bonna bono bosiŋŋaanyeewo bajja kubanga bakulambika mu ngeri gy'olina okubanga ate owonyezebwamu ebirwadde ebyo ebikusumbuwa. Tugenda kutambula ne Uncle Bean mukwano gwaffe kusira mu ggwanga lya Canada gy'asize okuba nga atugoberera gwe tugenda okuba nga tutambula naye olunaku olwaleero naye njagala okusaba gwe okusubscribinga bambi atannaba kukikola kikole ate okomentinga n'okulayikinga ate era n'okusira ka share n'obaako gw'olaga ebintu bino awo ate tusobola okuba nga tunyumirwa social media tusobola okuba nga tunyumirwa ate YouTube yaffe nyi waffe Uncle Bean Kaweya Fahad eyagenda n'ekisubi ku liiso Uganda yagisiibula kiro oluvannyuma lw'okuba nti ate abaali bakamaye baamane bamwefuulira byagenda okumaliza nga musajja wattu Uganda agifulumyemu kipayopayo bw'atyo n'agenda mu nsi gye baatusuubiza nti kajja kuba kataasala katono nnyo tutandika okuwulira nti akabina ka Uncle Bean tekakyali munankani naye ndowooza essala ya mukama we tenaabanga etuukirira kale gwe tulina olunaku olwaleero tetugenda okunyumyako naye alabye ka interview kano osobola okusubscribinga ku mukutu gwonna obeera okalabidde ka comment kateekeko bwepo ne kalike MC Uncle Bean sooka obuze ku bannansi kuba nandigamye ku bannayuganda ate kati waliwo abali eyo n'abali mu nsi endala kale buuza ku bannansi. Neyazanye mwenna abatulaba abatugoberera abatusubscribinga abatulikinga n'abatusharinga n'abakomentinga mwenna abatwagala n'abatutwagala mwenna tubebaliza wamu abantu mwenna bali mu mawanga ag'enjawulo mu East Africa, West Africa, Central Africa abali mu Europe, North America abali yonna gye musinzira Malaysia abali mu Kyondo kya Buwalabu Middle East mbabuuzaako mwenna timwebale kutugoberera naye leero omukulu Sebo nina gwotolaba wano Sebo nina omukulu coach nze muyita coach ono yo coach agenda kubabuuzaako naye ababuulire saagala kulubasamirirwa ng'ate nga naye waali asobola okusamirirwa nga bamumubbako yazaala tugoberera nakuwadde enyanjula nakutegeeza nti tuli ku Kimbo wa updates ne ku MC Uncle Bean era nga tuli munwanyi waffe Uncle Bean Kaweya Fahad eyagenda n'ekisubi ku liiso Uganda yagisiibula kiro oluvannyuma lw'okuba nti ate abaali bakamaye baamane bamwefuulira yagenda okumaliza nga musajja wattu Uganda agifulumyemu kipayopayo bw'atyo n'agenda mu nsi gye baatusuubiza nti kajja kuba kataasala katono nnyo tutandika okuwulira nti akabina ka Uncle Bean tekakyali munankani naye ndowooza essala ya mukama we tenaabanga etuukenya kale gwe tulina olunaku olwaleero tetugenda okunyumyako naye alabye ka message alabye ka interview kano osobola okusubscribinga ku mukutu gwonna obeera okalabidde ka comment kateekeko bwepo ne kalike MC Uncle Bean sooka obuze ku bannansi kuba nandigamye ku bannayuganda ate kati waliwo abali eyo n'abali mu nsi endala kale buuza ku bannansi. Neyazanye mwenna abatulaba abatugoberera abatusubscribinga abatulikinga n'abatusharinga n'abakomentinga mwenna abatwagala n'abatatwagala mwenna tubebaliza wamu abantu mwenna bali mu mawanga ag'enjawulo mu East Africa, West Africa, Central Africa abali mu Europe, North America abali yonna gye musinzira Malaysia abali mu Kyondo kya Buwalabu Middle East mbabuuzaako mwenna timwebale kutugoberera naye leero omukulu Sebo nina gwotolaba wano
nina omukuru coach nze mwita coach ono yo coach agenda kubabuuzaako naye ababuulire saagala bulubale w'omulamu tasamirirwa ng'ate nga naye waali anyumye bulungi nnyo bw'omulamu oyinza okugamba yanzaala nisebo kale atubuuzeeko mbalamusaako bannange mukama yeebazibwe mwenna abami n'abakyala amanya gange Ntege David nga bulijjo ndi coach kale MC Uncle Bin taata oluwambo lulimu ebintu bingi ntandikirewa munnagwe gwe katukyaza ate ekirungi omusajja ono gwe nninaanya wano coach musajja musumba era ebimu ebinabinemeredde agenda kuba amumulungula kati waba musumba kantandikire mu basumba tandika naye sabo naawe simanyi oba interview eno wagirabyeko oba embeera eno yabaddewo wagirabyeko mu maka g'omusumba omulokole tannabagira bagimunnyonnyole Pastor Rosas Bugingo gye buvuddeko azze nga avumirira abasumba banne okubeera nga bakwatagana n'abasumba abalala naddala bano ab'enzikiriza endala ng'abaprotestanti abakatoliki n'abasiraamu oba awo n'ab'enzikiriza kale endala bwe zityo era juusa we yakolayo akatami n'agamba nti mwagala amagandula kyekyabagattika ne bali mwagala kubayita babishopu n'ebitiibwa bye mwabyewo oba wabiwulirako wiiki eno yennyini twamulabye ng'akyazizza abasiraamu bayitirivu nnyo nga bakulembeddwa disitulikiti kazi Mulamba owa Wakiso Elias Kigozi ne bayimaamu abalala ne bagenda mu maka agasangibwa e Namayumba ne balombera n'edduwa mu nnyumba y'omulokole. Awo njagala twogere edduwa mu nnyumba y'omulokole kitegeeza ki? Katonda kati tumugase oba ebyensi tebitwawula? Mpozi ku nsonga eyo nalibadde ntangaza bwenti gwe mulokole amadiini kati galinga byabufuzi awagira Bugingo ate tawagira Serwadda, awagira Kakande ate tawagira Kayanja. So waba kama baganda bafe abayisiramu bazze wa Bugingo yabaniriza si temuli musitani era twandikira ku makya netulaba mwami Bugingo ng'agenze ku muzikiti oyinza omusanga Bugingo n'omusanga ewasinga kulannama n'omusanga lwaki omusuula eyeera bantu be kuba Yesu yagamba mujje nga we muli era Bayibuli ega nti temuddanga gye bali leka bo bajje gye muli. Tewali oba omukulembeze w'eddiini tewali kuvoola oba olabako ku mwami yali bamuyitanga brother Natori oba mwamuwulira oba mumumanyi brother Natori oyo brother Natori yagiranga nnyo abasamize naye ng'agenda buli wamu naye nga alina ngeri gy'abakwatamu n'agamba bannange Katonda ali omu yekka muve ku irizi muve mu kusamira natereeza abantu naye eky'omukisa omubi Mukama yamujjulula katakyaliwo naye Bugingo lwakulaba nga esitoli sinnabagiraba bulungi bagenze kati ekiyingo ekimukoonyaako nti abaabikolanga yabakolanga ki yabavumiriranga naye Bugingo nze nayogedde bwenti Bugingo to be honest banyabo ne basebo Bugingo yaseereramu kati tukkirize tugaane Bugingo no wakakati Bugingo no wakakati wasanga oli owa 2097 Bugingo oli balwana Bugingo yaseerera Bugingo ati yetaga kuddamu kwatula kinyali bagambye Bugingo yetaga kuddamu kwatula naye nga mwetegeka okwatula oba takimanyi babiwulira Bugingo to be honest never yetaga kuddamu kwatula naye kennyini gyali ne mukyala woyo omupya Makula bamanyi bye bakola tebiriiyo ne ku kituuti nti bajja ku olunyimba Bayibuli kiriwo kyakola kitaliiyo tekiriiyo ekyokuzinira lingala ku gundi mu service nazina bend over tekiriiyo yes mbadde manyi abaasika bali ababizina badde bakyaki yes Bugingo yetaaga kuddamu kwatula nkiddamu era naye akimanyi Pastor Bugingo oba omusumba Bugingo yetaaga kuddamu kwatula nawo kikakasiza nti kati pastor kide yetaaga kuddamu yetaaga kuddamu ate letwamanyira pastor naye yetaaga kuddamu kwatula Coach Bugingo yavadda ku mulamwa
uli wago wali omutumye badda ku mulamwa obuta wamasebo Bujingo yenjiri ye abantu baali babiri oba ulirako ku njiri ya Pastor Jamada abo mu butale aba boda abakumi ba bloka era radio zatambulanga nnyo buno radio obutono obwalinga ku mitwalo 2 ngo wa boda osanga bayina ka radio owo mukatale ekibuyo osanga ayina ka radio bawulira njiri ya Bujingo nekati tewali ayinza kuwuliza Bujingo Kochi yesebo bw'ogamba nti ekituufu kiyakoze okwaniriza abasiraamu tulina tambulira wamu ekisooka kyenja okubuuza nti ekyokujja ne balombera edduwa mu ddiiro ly'omulokole gw'okiraba otya kale gwaha oli musajja mulokole oli musumba n'oyaniriza abasiraamu yese tuganye baganda baffe n'omukkiriza alomba edduwa mu ddiiro lyo kubanga n'abasamize baganda baffe era tujja laba kulannama ng'aleesa akabaani egundi ensaasi mu ddiiro ekyokulomba edduwa okyogerako ki okulomba edduwa kankize ewa mukulu Bujingo kuba kati onangambye takyali pasita kisigadde yamutuma sigwe yamutuma ekyokulomba edduwa mu ddiiro lya Bujingo Bujingo byamusobera kati kyenkugambye wali wammanga ajja nagende wagundi ajja genda ne wakulannama muletera ekyogwo nga bimusobedde agenda wakulannama okuletera ekyogwo kulannama atunda kyogwo right nenda gundi ye mukwano gwa Mafina kugambye mukwano gwe yeye ndikuba ne Mafina yalonda ati pastor we kati Bujingo abaana basiba bomogera wano ajja kuva ku step eyo adde ku ndala ajja nakuddayo ku boda atawo okolimye Bujingo kati obusungu obujja wanga gwente Bujingo yetereze Bujingo mwina ko obusungu ndi musajja wa people power ndikuma wawe yalina okubeera yalina komawa Bujingo kati okyogeza busungu kati yogeza ng'omulokole munno oli mulokole munno Bujingo takyali mulokole kati takyali mulokole yasooka kwokya Bible Bujingo si mulokole olw'okuba tayagala people power ate we tunayigira mu byobufuzi ate awo nja mukyayira ddala kuba tukuba nnyo kaka kati gwe tomwagala lwakuba ate kati gwe kyoyogeza olinga ayogeza obusungu Bujingo mukama wali mulokole munno mukama waffe nkuwulira bulungi genda maaso nkuwulira Bujingo yava ku mulamwa gwe Bujingo atandika mulaba ddi oga nti yava ku mulamwa Bujingo namulaba akyali ku Bativale nga ali mu kasaawe ng'abulira njiri namulaba dda wamuwulirizaako wamugobererako Bujingo enjiri yali all over the world nga wulira people power nga wulira erinnya lya Bobi Wine olwaleero eyali Bujingo wedda nga wulira erinnya lya Bobi Wine mu nsi yonna kati ne lya Bobi Wine ate lyabuka Bujingo naye nga wulira erinnya lya Bobi Wine mu Uganda eyali Bujingo enjiri yakuba kyova nga nkugambye Bujingo yeetaaga kukwata Bayibuli n'afuna omusumba oba ono gundi ono omusumba muto yasabira Bobi Wine musumba muto agende wa musumba muto amugambe pastor nze okwenenya pastor muto sikuvoola nga we yayise abamulombera edduwa gyabadde bimutabuseeko agende wa pastor muto amugambe sebo byannyonnyoseeko enjiri Bible yanva mu ngalo Bible yamuva mu ngalo katanyuma bya bufuzi wangi sebo wangi kati singa naddayo n'akola ekyo ky'omugambye yesebo kati omukyala ate ye gwalina atali wampita ng'eriyo wempita waakola atya ebyo byonna yeetaga kwenenya ng'amala okwenenya omukyala oli omukyala yamugamba oli omukyala ani omukulu n'empeta ekyaliko yamugamba sijjaako mpeta kati baleke bamuvuge alete ab'edduwa alete obubaani alete bakusaasira maybe in future ajja kuddira mukyala we kati ekyogo kyekiddako ajja kiyita wayeredde edduwa ne bamulombera edduwa erya Umaru Sheikh Umaru bagundi be balomba erya Kamulali yagenda kusaba n'erya Kamulali bano erya mugati gwa bata munyagwa ajja kusaba n'edduwa naye kimanyi nti Babuli egamba nti tokomanga ku musajja afukiddwako amafuta manyabo
Musajja wa Katonda kati gwoliko. Kochi olina ekintu kyonnimbyemu. Kasoka mpulirize. Yes sebo. Olina ekintu kyonnimbyemu ogambye nti abasiraamu baganda baffe. Yes sebo. Nga Bayibuli yennyini etugamba abantu abataleeta Kristo abo tetubasembeza nga tebatuwa amawulire ga Kristo ate abasiraamu bamanyikiddwa bo tebakkirizangako nti Yesu mwana wa Katonda era tebakkirizangako nti Katonda azaala. Kati bw'ate bw'obasembeza oba olaga kifaananyi kyeri abo abakugoberera ng'ate bali b'osembeza bo tebakkiriza mu kukkiririzaamu. Kati muganda wange ekyabasajja ekyabaganda baffe abayisiraamu kuba nawe ogenda mu basiraamu kuba mukama wange president wange omulonde Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omulaba bamwaniriza bulungi waba agenze mu basiraamu okujjako gye simulaba mubakulanama simulabayo naye abasiraamu bamutwala nga muganda waabwe ate yakugamba Bobi Wine yakugamba alina akalangira k'abasiraamu tosinza kuvula abasiraamu munnange era oba bugingo yabasabye osanga ye weaponi ye naye gye yeesiga kati edduwa yabadde yeetaaga edduwa. Uncle Bini Sebo ku nsonga eyo gwe standi eriwa ng'omusajja yali omusiraamu oba omusajja omusiraamu kale ye gwe Fahad kakati nga okimanyi bulungi nti temukkirizanga abasiraamu tebakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda naye ne mukyalira omukkiriza nti Yesu mwana era enjiri gyawa abantu be nti Yesu mwana wa Katonda. Omanyi osobola okuba omanyi mukulu Martin Kimbowa nze ni musajja muganda ate ndabye ku bintu omanyi navugako boda nga nvuga kubagenda ku ssabo novuga kubagenda ku muzikiti novuga kubagenda mu church olina omubuuza yirwa kyogenda mu ssabo nga otoli mulokole olina omugamba yiye oli mu Katuliki lwaki ogende wa sheeka nagamba wayi bansindikira amajini masiraamu naye n'okugajja walina kuba muki musiraamu balina kunnombera dduwa kakati asobola okuba nga omusajja bambi alina byayitamu naye nga balina bikwata bati ngono kyagambye nti embeera yonna ekutaasa ogikola ki ojja nganga kati nanti ekugamba oyo bugingo yayiika gundi yayiika Windows yayiika kuba kati olaba aleesa ab'edduwa erya Kamula naye edduwa lya Kamulali basome edduwa newakula namateeka okugendayo okusaba ekyogo nga bimutabuseeko nkugambye bugingo yeetaaga kuddamu kwatulanga Yesu Kristo nga mulokozi wange sikulimba ekigambo zonna n'ensi yonna ekimanyi naye kennyini akimanyi we yali si waali kati bamubanja Pentagoni bamubanja ki bamubanja embaga byonna ali awo ate afuna omukazi omutuufu kochi esebo ino simanyi oba ne Canada bwe kiri naye mu Uganda esebo abalokole bakkiririza nnyo mu musumba abeera abatwala era kizibu abalokole bakakasa nti omusumba waabwe akoze ensobi oba asobola okukola ensobi. Ekibuuzo kijja gy'oli esebo mu mbeera eno bwetyo bwe tugiraba mu pasita Bugingo dayaniriza abasiraamu enayo kya Bayibuli enawasa mukazi wakubiri enawemulira ku kituuti eno simanyi bagamba Richard n'ebirala byonna wakati enjiri gyaliko enjiri Bayibuli yawandiika alina Bayibuli empya Eva Bobi Wine zininga scripture gyayinza okugamba olunyiriri aleeta bisiyaga abantu abali nga mu lunch hours nabagamba genda osome Psalms 23 oba Psalms 51 okitegeera oba Malakayi ekimu ekyo kati ali enjiri gy'amansa watamansa Bobi Wine biba bisiyaga watawasa bisiyaga agenda Kayanja wataba Kayanja Makula mumulabye wayambadde namugulida akalega ka milioni 4 Makula vayo bakulabe kwegamba enjiri etambulira awo bwetyo kati naffe program kati twandise zikolera ku ye tokyamubulirira nti okitegeera kati omusajja tomunenya waba yazze n'aleeta ab'edduwa n'ebirala bijja
tolabanga muganda wange okyakabira kudduwa n'ebirala bijja n'ekyogo ajja kugamba kati bannange buli omu aleeta obutiiti oba ebyogo n'ebirala bijja nkubuulira Kristo ng'akuvuddeko omwoyo mutukuvu nga gukuvuddeko abaakuvuddeko kati mwereere kati mwereere gwe tulaba basitaafu be baleeta abamukolera mbulira waayimiridde atya gwe mbulira ku basitaafu abamukolera mbulira waayimiridde bw'ogamba ono ayimiridde mumbulireyo ayo toleeta ate oyo Ssenkubo toleeka yafuuka history paper 2 oyo toleeta tiye Ssenkubo gooli nabyo oleta biddiikuula mwali mumusuubira kuba atya kochi toyina bubeezi ku busungu mirundi abasobola mirundi alina ebigambo byajjayo ebirungi bebalina okwambala ebitiibwa byabwe diguli ze baasoma mirundi sijja sizogerera wano ku mpewo mirundi yamanyi diguli ze baafuna naddala mwami Ssenkubuga oyo yagamba yafuna diguli ya gundi mirundi senior mirundi junior ate ndi ku senior junior simumanyi junior ajja mukwasa kisa kya mukama yamumanyi kyamabina linnya lyakyuka nti bamukyusa wala bamugwala lyogere nga wone manyi kisa kya Maria kisa kya mugundi oba muyite yiga yesebo omuntu asobola mirundi junior omuntu ali ogwo oyisa kya Maria era junior walabya ku kisa kya Maria kisa kya Maria akola ati webe embwa guteeka mu maka omukire amumanyi kyamukola kale betwala mu speed ate amanya galimu agaspare ni agajjamu kisa kya Maria bagamba mu nze mukubye gwe olebye konga junior oyo oli luddawa era walabira kisa kya Maria oyo yiga kigama ng'onogamba omwana pasite kocha tolumba nnyo bantu kocha sirumba njogera byaliyo ono Martin yaweerera naye kimulungi asudiye naffe era tuluma naffe batulumba nze ne musajja wa people power Martin ati ze badde munange simanyi nawulira buulizi nti omwana baamukubya amannyo ne bagajjamu naye noonyerezaako nze obutambi mugenda kakuweereza Martin bonna mbulina nze ntereka bwino yasookera ku junior yali alumba senior ne bagenda ne bafukamira n'agamba muganda wange nsonyiwa biki nga okimanyi nanyine gundi ow'ekimansulo naye ekimansulo naye yavaako ekisa kya Maria teyakunamira tewalaba ebigumu azira bimansulo ekyo kimansulo kiki si kimansulo wala disi tabangako tebakikulimba bamujja nayo atabula yamugamba sireeta bigundi sireeta batamiivu atera tuvuma va ku bantu gende mu maaso muganda wange naye ng'akiddamu omukulu bugingo agende wa pasita muto akwate Bayibuli agenda agula Bayibuli oba good news agende ye ayatule mukulu bugingo agende wa pasita muto amwatuza obulokozi atule obulokozi kyekyo kale katumuveeko katulabe ate bwaliyo bwabanga message ye mutuuseko abanga abiwulira omanyi tebabiwulira kale MC Yankobin wekitiibwa embase ya Namibia yazeemu eri abantu abadde balina omulanga abanoonya Ssaabasajja Kabaka. Embase yagambye nti Kabaka wammwe ali Namibia era simuwambe. Gwe siwuwo? Nze mbadde simubanja namutumawa. Kabaka wamutulekera?
abadde simubanja ate mubadde ku timu emubanja. Kati akayega kiri nti mbadde simubanja. Kati mwabadde babanja gavumenti yabazeemu n'egamba. Kabaka ali Namibia yayingira nga simanya 24 naye talimu yayingira kufuna bujjanjabi. Era simuwambe. Essebo. Atenga Katikkiro yejjeko bijjo omugwambulago. Nga tugamba Katikkiro kabaka ali Germany mu ddwaliro. Ali Germany. Ndowooza ne Namibia waliyo ndowooza batabula eddagala. Ne Namibia omanyiyo bulungi. Oba Namibia waliwo ekifo kye bayita Germany. Muganda wange, ne Namibia omanyiyo bulungi. Omanye ensi eyo kyanga Namibia. Ebbugumu eririyo kati olimanyi. Neno ddira kabaka w'abantu n'omuteeka mu nsi eyo kya bweti. Ligugolinge ko ate wenzo ba wali eddwaliro lye bayita Germany. Namibia. Atawo. Eyizo okubanga eriyo omufumu. Eriyo omufumu wansi yonna ng'asinga okuvumula endwadde ezima. Ng'obulwadde bwasukka ku ddwaliro. Nga bwankanamu. Engamba takyalina Katikkiro kamuyite Mayiga. Obwakabaka bwa Namibia bukwatagana n'obwaffe, empewo zikwatagana. Ate munaye bw'okumwa omusirikale olina kuba musirikale. Ayinza okuba omanyi oluyimba lwa Paulo Kafeero olubayita Siroganga. Ndumanyi bulungi. Mbu Siroganga ng'agenda asaŋŋana kabaka ng'awa amatuuka mu nsiko waliwo ekimba ekyali kimuluma. Kabaka ng'agenda ku musawo ng'amugamba oyina agende mu nsiko amale ennaku ze yamugerera ng'asiŋŋana kabaka. Oba kabaka yagendako mu nsiko. Tuyinza olaba ng'oluyimba lwa Kamwa Kabi lwa Siroganga nga lugenda tuukirira ku luno. Kati ng'ate oli yeekubye ekifaananyi ye Kamwa Kabi. Siroganga olwali oteeka ende ku Mukama n'agamba nti ayisa abasajja kabaka. Tunagundanga babiri. Kyama kyaffe kuva ku ttale. Kabaka ayinza okuba ali ku ttale. Asabo ekiwandiiko kyazze nga kiviira ddala mu gavumenti ya Namibia Embassy nga kitangaza wali naddala wabadde akakwakuluzo wali nti kabaka muwambe. Anti kaakati katulabe bano abakungu b'emmenga baali bagamba nti nno baagala kgenda kulaba balambule kabaka kati bategedde gyali e Namibia. Anti omukuumaddamula yali abagaanye n'agamba nti bw'anakkiriza Obuganda bwonna bugende Namibia obwengula tebujjula ennyonyi ng'abantu bannayuganda nga bangi abalina amaddumu kabaka. Muganda wange kabaka tukyalina Katikkiro kuba Katikkiro n'awulidde mbu agenda yeegase ne bagundi bano yeegase ne Abedi Bwanika ne Mwami Mpuuga bagenda kukola kibiina era ye mugenyi omukulu e Masaka bawa gawulidde simanyi. Jasa omukolo gwe mbadde mmanyi 5 gwategese Masaka naye mbadde senti Katikkiro yagenda era gulinde ng'abiri era ye mugenyi omukulu yagenda okukulirawo ekibiina bagenda kutondawo ekibiina kyabwe Abedi Bwanika n'ow'ebitaano. Naye omukulu erinnya baali nedda twafuna ndagamuntu entuufu amannya agalimu. Ndagamuntu kiki? Ye Abedi Bwanika. Kale Abedi Bwanika kale. Naye nga gundi oyo Mayiga omusawo w'ebisolo. Omusawo w'ebisolo yagenda okuba omugenyi omukulu. Ali abalwadde be. Mayiga Katikkiro munnamateeka omusawo w'ebisolo ya Abedi Bwanika. Anti ali abalwadde. Ngamba omugenyi omukulu agenda. Anti ngambye Dokita Bwanika ali abalwadde baba wa bisolo. Bw'oba ojjanjaba ente togirya. Talya nnyama ya nte. Ne Katikkiro ani oyo Mayiga yennyini ayinza okwesimba gundi bameya. Muteekemu Katiibwa ye Katikkiro wa Buganda. Takyali nze takyali nze namugoba dda. Naye kabaka tanabatulaga mulala. Tugenda na kigambo kya kabaka. Kakati Kochi ne MC Ankobin. Tugenda bigambo bya gavumenti ya Namibia tugenda bigambo bya Katikkiro. Katikkiro biwanvu tuyinza okuvawo ssaawa 8. Katikkiro ki? Oweyisiibwa Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula. Kabaka yasiimye. Ayina obuntu bw'ateekawo kabaka yasiimye tugenda kuwandula malusu simanyi ne baleeta ssente. Kabaka yasiimye tugenda olwatandika obusumba.
Alinga naye budingo simutegeera kabaka yasiimye tugenda gogola mwala ate na amawulire agaliwo Buganda kumbusha ekitongole ky'omwenge gwa Buganda nawudde bagenda kisenda bali mu tractors zibadde ziri ezimu kusenda Buganda kumbusha mwenge gwa Buganda bagwisizaawo mu Buganda naye nga bannannyingo bamu babitiibwa badde manyingule mayini na baletu ina interview twabaddeko batugamba abakulu abo ebika by'Abaganda tebabigize tebabiwadde maanyi kukola projects ngezo waliwo ekika kiramba kivulanza okukola kuteekateeka amazzi kabaka ganywa ekyaffe kyabengeye bakita kalindaluzi nedda ssebo wuliriza nze neddirangeye omulimu gwaffe emmengo baguyita kalindaluzi ffe tukuuma oluzi lwa kabaka bani bazukulu bakasujja yeffe abengeye batira mu bulanza n'okujjanjaba kabaka ffe bakasujja abajjanjaba kabaka ffe tuli babumbi kati lwaki bamutwala Namibia nga weemuli owaayi ekizimbe kya muganzi lwaza kyonna lwaki bamutwala owaayi kliniki yabange nyinako empisawo wano lwaki bamutwala Namibia nga babbini weebali wano bamutubbako obubbi kuba kabaka ayina Namibia ensonga yino kuba kabaka by'Abaganda n'emirimu gyabyo gye birina okukola tebaali empawaringa kubeera na muzinzi nti abenge tulina eddwaliro eddambe lisobola okujjanjaba kabaka bakoma kubigerako nti abenge emwe mujjanjaba kabaka naye nga tewali wadde kiriniki eriko ng'ekiriniki muganda nga tuddusa misinde pulusira ekikulukuto okuwaluka naye kabaka tata tuddusa misinde okuwaluka kimanya ensundo n'ebiragawa kabaka waffe ne mumutwala mu ddungu eri ensi eyo kya yamayigwa Buganda nankafuka mirundi babibulira nga tudduse nga tumbudde Obuganda obw'ekitiibwa nga tuguze certificate Martin mutemusiimako busiimi kabaka Katikkiro Charles nga atumbudde Obuganda mufunye TV mufunye TV mufunye masengere atadde ebibumbe waliwo yateekerawo etteeka ng'akyali Katikkiro atayina certificate mu dduuka nalaba abatoola wali ku baasi wali ku tamino nga n'omutoola ekyenjojo ayinako certificate ku kigaali kye eryo lyali tteeka n'aleeta ekifaananyi biri ogambye ng'akoze bintu atukoledde ataddewo n'atawetwa bako bagitomera n'atawetwa engoma ya kabaka wali eyo gune yagikola Jennifer Musisi yagikola Jennifer Musisi ye yakola ebintu n'ekibattaka ekisinza okulabika ennyo mu butundu bya Buganda kyogereko nga kibaddewo mu biseera bye Abaganda nga batubbye ettaka anti yagenda neyeteekako obusajja busatu Kiwalabe Male baali babbuloka abo baali babbuloka battaka baali babbuloka battaka kati babbye ettaka abo abasajja kati wakyali byakwetiiririra Oweekitiibwa Male yali buloka wa ttaka bali abantu basatu mpuliriza bali abantu basatu oyo Freeman eyazimba mu park empya erimu ne Mike mabirizo omusajja kwa yava n'agwa ya Mayiga bayina ebintu babbi abo abasajja obusungu ate tolimba babbi naawe mabirizi beetya ya Mayiga ya mugenzi mabirizi ate yagitunda teyamulemerera manyi mayiriza emyaka gye yamalako nga tenaggwa naye Mayiga olwagiteekamu ssente olwagigula teyaggwerawo ate nga twawula eri mu maaso ga CPS ogimanyi nga tebagamba banka egitwala ani akulimba bali abasajja basatu wamma oyo Freeman oyo Kiwalabe Male ne Mayiga balabe edduka bonoonye Buganda Kiwalabe Male bamugoba oli ddiira bayinza omugoba bamugobye ku bwa minisita Kiwanyi owaayi wawulidde eby'omukumi wa kabaka okubinyika mu nsi wamwe Canada ebyo sinnabitegeera bulungi naye kakati nje kambuuze ani atulimba
Amaje gavayo ne gagamba omwogezi w'amaje muganda wange ebyo Sudi yayinza bikubuulira obulungi. Sudi oyo gwe nanyumizaako naye naŋŋamba yamanyi bwino oyo ow'omukuumi naye nze ndi kubyendabako muganda wange gino emisinde gye kidduka ne tuddukira ebisota byonna ne bitutuuka mu matu n'amasiro gennyini ziwereramu baana ku Buganda oyo ne ku Muteesa. Naye kakati nze kambuuze ani atulimba wakati omwogezi w'amaje yatugamba omukuumi yadduka yabula kati obwakabaka bwa Buganda ne bujja ne butugamba nti omukuumi yagenda kusoma kati ani atulimba? Gundi ensonga ziriwo ono gundi kulimbaje kuba kulimbaje yamanyeze ensonga kulimbaje president amuyita kulimbaje kati ekituufu gye kirangaliramu kubona ng'ebimbuza basooka naye tugamba yadduse n'ekibriefcase kya Kabaka omwali ensimbi bw'ate disaata tugenda mmugira tumunoonyerezaako kulimbaje we yayogera yatuula ku TV y'eggwanga kati obwakabaka ne bugamba yagenze kusoma ye leta lwaki yagenze ne Kabaka kubanga ebiseera ebisinga Kabaka lwatambula n'abasajja bano bono abasajja bazanyidde ku bannayuganda naye okali addakadda okali addakadda nze tulina obusungu bungi tulina obusungu bungi oyo kimemme eyo oyo kyakoze abantu abantu bamulinawo obusungu tova olabanga tayala ne mu kuziika wali teyagenda ng'atya n'asindikayo ono Abedi Omugalatiya ate yaliyo yateekayo kano kagundi mu kuziika Pascal ate wamulabako Katikkiro yali agwa okuziika oyo kuba omupiira gwamutuulamu Katikkiro yayitagwa Filima ate oyo ni Wakiyimba mugezi nnyo oyo muzibu yali abba ettaka lya Bobi Wine oyo yali abba ettaka lya president oyo nga lyali eri Busaabala tewamulaba nga baga nti Kabaka wagenda obumulira Kabaka simanyi wabambejja nkugambye babbye buli kamu oyo gundi Katikkiro namwewuunya obutagenda wa Pascal yali ku mirimu emitongole ejja Kabaka bigundi byonna bimedi nsereko yonna ebizibu omuma byonna bimutya buti buuza mayiga tonolanga kirimu akatengo bambi nedda leko omusajja afuna akalimu kati wuyo Katikkiro owaye wuyo Katikkiro yayingidde mu byobufuzi era nga abiri akola ki yaliko omugezi bakoze ekibiina Katikkiro yakoze ekibiina agenda kukola ekibiina kye nga we olaba ekyagundi agenda kujja nga olaba Bakatumba oye ojja mulaba kuba yagenda okuggulawo ekibiina nga abiri Masaka nga abiri omwezi ogujja ajja kuba president ojja mulaba ayagala kulemesa people power kulwokuba bamubanja Kabaka ate nga tulina okumubanja president tugamba buli omwaka kitukakatako ffenna okubanja Kabaka waffe ffenna si wa Katikkiro yekka si wa Kibawalabe Maje simanyi ani Kiwalabe Maje owamirundi oyoga batamale wa mirundi oba omulala Kiwalabe Male ye Male bo beefuuga Kabaka abantu basatu Freeman wangi eyo nvuddeyo nkutute ewalala ntwale ewalala embeera ye yali mu kuziika president yagikwata atya sajja kikulu nnyo era yeetaaga kuddamu kuweebwa awaadi yeetaaga kuddamu kuweebwa awaadi kikulu yasooka n'abagamba yasooka n'asiriikirira ne president tulina president Katonda yatuwa president Katonda yatuwa Bobi Wine kiri kirabo Katonda kye yatuwa yasooka n'akwata bwati kutama kibanda nga we mumanyi mwana kibanda era oyo Abedi agenda ali enkoko ye naye Bobi Wine yeekuŋŋaanya ne yeetegeerera
Katonda abako n'ekisa kya Katonda n'akwata bwati mu kifuba n'akwata ku mumwa ng'olwo amuliko kyali wange wayiswa nga wayiswa ajula okubuukayo ng'alinga ali ku standby bwati naye Katonda n'abawa ekisa n'abagamba mukuulinge. Bobi Wine we yasituka bwati president we yasituka bwati n'atandika tulina ebbanja ffenna lya kwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kye kituyamba kye kimanya nti Katonda akola mu ffe. Ensi yonna abaali bakutte ebipande Mpuuga be yaplantingawo bali abali 12 babajja kasejjagirwa ngenda okulaba nga bikka awo neetegeera amaanyi ga Bobi Wine. Mati nina amawulire nti nno Mwami Mpuuga bategese Bobi Wine lwanagenda e Masaka muno mukuba tuwaze bategesa abasirikale b'e Kasejjegirwa bambale leeya bajje mu lwera nti balemese Bobi Wine nga baga nti abe Masaka tumukoyi era Bobi Wine nti balwanagane. Eyo message emutuuseeko kati president n'aba foot soldier wabeerewo abafa bagambe bane temuddamu kukuŋŋaana. Eyo message copy emutuuseeko naye people power ogimanyi tetandise jjo kulindako people power tetandise ku ligimu ya Mpuuga nga yakabba ebitaano. People power tetandise mu kuziika omwami omugenzi omulungi Mukama mumuze mirembe Mwami Pascal tetandise mu kubanja kabaka ate nga ffenna tulina omubanja oba babaputaddeyo oba tebabataddeyo fe ekizibu kyaffe kiryoki kyakugoba mulaalo mu nsi yaffe ate nga tugenda kulumba nalo okugoba omulaalo mu nsi yaffe. Omuntu ajja kugamba weekalakasize gomanyi wendi ate tubabbira bibuuzo naawe weebereremo kale taata akagulupu ako esebo okalaba bwa mu byobufuzi ebiddako ebyokulonda obugulupu bugenze bumerukako tulina akamama Mbabazi oba kabulirawo oba kololaawo simanyi amama Mbabazi alina abasajja nakati noba mugamba nti baabo ayinza okuba twala emisinde tulaba nti mukadde Mpuuga n'omulaga Sseggona wuuyo nti ajja n'omulagirako n'Empuuga. Mpuuga yaliko wa mama Mbabazi twalina nkutidde Mpuuga yaliko wa mama Mbabazi naye musajja gwe bagize tojjukira mu go forward ya mama Mbabazi eyakacungu eyo n'abaana be yakozesa mu kampeni bakyamubanja emmotoka zonna nga mama Mbabazi wayo kulaale nga mama Mbabazi ayogera mu Luzungu nga Sseggona yavunula mu Luganda. Gomanyi ebyobufuzi gwe Mbeeni biba bwe biti olwaleero ba mukwano gwange entya n'oba enemy ate luli n'oba enemy ate gwe era mwana era kyova olaba nga bakugamba mu byobufuzi temuli permanent enemy temubaamu naye kati nze nina naye nze omusajja gwe sigenda kusonyiwa mumumanyi yani bali aba Katikkiro n'omulaalo badde nkubuuza abasajja bano akabinja ka Mpuuga obadde okyangamba bbiri n'aleeta gundi obadde okyanyumya ku byabyadde wa Pascal omugenzi wa Pascal. Akabinja ka Mpuuga kalimu Mpuuga kalimu Abedi Bwanika kalimu omubaka w'e Masaka omukyala Julie Kakande kalimu Sseggona kalimu Muwanga Kivumbi agendayo bw'avaayo Sseggona abadde mugundi abadde naffe leero obaerayo kibuja abadde ku mawulire awo ne Bassennyonyi bakira kibuyabuya kibuza naye nga body language olindako nga body language era nga body language eri bweti eringa eya Abedi Bwanika oba bamulaba mu kuziika nga face yonna alinga akubiddwa yaabwe banange gwe ekibi kiba kibi ekibi kirumiriza nalaba Abedi Bwanika mu ngaafaananye Yuda gwe twalaba mu firimu nga mazoli ya mu Yesu ng'omagulinga empuku bw'ati ng'alinga agamba oba kiki naye nga mazima gozanya n'amazima ate akasajja kagenda bakuba n'amazima kokka nga mubeezi wako ye Katonda wangi yesebo mukozesa means ki ebintu ebiri e Uganda okubatuukako e Canada? Nze siri Canada ndi Saudi Arabia.
mukozesa millions okutuuka okubatuukako Salabedi, Maria Kago, kiki mawulire tugafuna mangu kiyafe tujja anti mbali yakubaweereza ovulo za bedi nga zifulumye kozi nabo bagenda kukola ovulo anti zile zamwe za bali babisega ziba mu pampa ovulo za bedi zinaweza wiki ne akaliro owai akaliro bakawuliddako akaliro ko mulasta bakawulidde omulasta byalimu byaddala lasta byaddala ate teyeetiirira yabagamba ngenda balabisa nga bamanye byakusaaga oli mugagga naawe ate sente ze ziri alaali coach wanjisebo olowooza bendi bwanika ne banne ekyakaali kati bakiviirako ddala tebakyayagala abendi bwanika tebakyalina kyaddako badde banoonya bwa minisita w'omulaalo naye n'omulaalo omanyi yeekuba badde baagala bwa minisita kati ate gundi n'omwami gundi segona nadde ayagala kyabulamuzi naye simanyi omulaalo omanyi yeekyanga alinga bano bafuluminyo olwaleero ayogera kino olwaleero nkya n'ayogera kiri oli mwannyinaze yeddirange ye bwe yagamba ate mukoze eki gamba wange tomuvuma nnyo naye Museveni justice amagezi alina mangi bayinza omuwanga mawu bamuwa nembawu naye yatomera naye akyali oba yagenda bwe akamawu kayingiridde waawo sewo yawasiza muko omusajja ani sinagawulira ago soko gatuwe okwanjula kwawedde eggulo kati tulinze embaga oba wiiki ejja mawe ali myaka emeka mawe alinga mu 6 mu something badde emyaka tugyobalire ku calculator wano musajja naye nga jjo yayanjudde omukyala temwalaba omwami abeera ebungereza omusajja na complaining nga mawulire nti atwala mukazi wange omukyala ono yali yigenda okwesimako kuba meeya kuba lodi meeya gwe bayita Beatrice Kayanja emawu yamwanjudde eggulo okay essebu twagala kusiibula mwagala kunsiibula naye muganda wange sebo mbadde nsaba ka interview nga sikagwera kubanga ntabidde bukatabbire nkugiridde kagwire nga twetegese bulungi kubona nsanze ku byange mbadde neeyiiya nzoganya wano nengwa mu live nengwa mu interview kakati munyambeko mukole kino nga temunnansiibula esebo mukubirize ababaka aba constituency zammwe nammwe abali eyo nalabye muliraanye muwadanku nnyingi mumugambe omukono gwe tetunnagulaba ku kiwandiiko ekijjamu bampuuga obwesige manye ekikulu muwadanku nnyingi ekigundi agirina akimanyi bulungi anatekako omukono ate omukulu yamutumye omukulu bini wamwe gombe yo jofubutuko ekasebwembe simanyi MP wo Franka Kabuye mugambe owange yale kali point owange ono ya second break aliwa so gondi tewanyana sonya second break alinga Kasibe Bashir yali nyamuko bonna ba second break yeah ine president akimanyi nti ba second break sawanyana sawanyana oyinawo omulaba mulaba ku TikTok ng'aline bo mulaba ku TikTok ng'aline bo bunyi yadde ku mupiira gwe olina kudda ku mipiira mulaba mu mipiira mbya mizannyo mu sports mulaba ku TikTok bino byagaana byamusinga byali bizito kati naawe otira bafutu soja abasibiddwa emyaka 4 naye nga abaana twamubeererawo nnyo oyo ate tagaba ali ayina kikunya tajjako wadde so toyinza kujja kusaba nande 10 neki naye bakutenda okwata mu nsawo abanga akwata mu mitabox oli mulabe edduka ndoza tukubirize ne speaker parliament nga bwe yakunga okujja mu zake obwesigwa naye akunge Mpuuga abamujjemu obwesigwa Mpuuga ali ne banne bana kuliko Solomon eggwanga gikyuse nnyo nalabye ne speaker of parliament yakoze TikTok live ku live TikTok
ayagala likes ne bakama baffe ba house manager kati bamukulira bamulayikinga ne bamubuuza ebibuuzo. Yes, era natera okubeerako ku ssaawa 5. Nange njagala mbasibule naye nga countrywide tours abadde zizeemu wabula poliisi eringa eyagala ozigaana. Omukulu Muhammad Nsereko wa Kampala Central bwe nalabye yakyazizaako Speaker Parliament ku TikTok. Oyo omu yakyaza mukulu Bujingo ng'amaze ya ku Facebook ye page yamugalya mu kayimba k'abasikali n'amukyaza nga Mwami Bujingo yavumako Bobi Wine nti bamukubira amasasi Arua. N'agamba singa baafudde badde banonayo ki omuliro ne gukwata ntima bwe ne gukwata omuliro ku Facebook. Obudde Facebook yaliwo ennyo era mukulu Muhammad Nsereko yamukyaza agajja oyogere bwoti ne bwoti. Lwali lwa Sunday. Oyo wa Central wa Dira. Oyo Dira. Oyo wa Central Dira. Oyo Dira nnyo. Oyo Dira mubi wa zaalo oyo. Wa betting. Tomuleta mu mbozi zaffe oyo. Oyo wa betting. Kana ina kyabala. Oyo Dira. Era oba oyagala omuntu yenna ayagala ennyumba ey'okupangisa oyo akiyingiramu. Azirina gwe mukondeko oba olina WhatsApp mugundiye mukondeko oyo Dira naawe nga zammeka tukusiibule muganda waffe ennyumba zammeka okutandikira ku mitwalo 3 eri mu kiwuunya eri wansi ow'omutujju. Oyo Dira naawe oyo Dira bannange mukkirize mbasiibule kale badman bannange mwenna ajaba kubiriza people power twebeereremu ffenna wamma power halali conference eziri e Canada bannange mwongere okunkolako njaba we namba z'abategesi ate tujjumirwa obulamu nga tewali agaana. Mukama njagala bankuumire senga acid omulabako senga acid mulabako akwagala nnyo Kimbowa ogambe mutumidde okufa obufi Kimbowa wangisebo njakwagalako mu kabokisi kange nange kale kochi yesebo amina Mukama akumpere ekiwummulo ky'emirembe bulijjo kochi musaba nyongeramu munnange akikumpere kuba tomanya bannange bye tuyisizaamu ebikyamu ebibi mutusonyiwe naye obusungu tebuli kufeffekka buli ku buli nnansi yenna we Uganda. Abantu balina obusungu. Okay, kale oyo coach ate ne Uncle Bill basinzira wali mu diaspora naye bulumi bungi abantu bulumi bungi ate beerinde omusajja yabagamba president yabagamba mumukyaka bamwe batuvumira ku TikTok batuvumira ku Facebook ne mulinde ekijja nga sisasobola bakontrolinga abantu mubabbye kankwene ka information katono nnyo nga tusiibula bakadama bayimirira ebweru w'eggwanga oba baani bonna abayogera ku gavumenti ne bagamba nti bana enguudo oba essente zaffe ezibiddwa mu ngeri bweti bw'ova gy'ovudde oba ttaka ba Dubai bakuwambira ku kisaawe ne basooka bakutwala mu kiwarehouse bakutwala mu kihouse nga bakusibya akandooya wabeerayo amannya go vidiyo zo passport yo